Supu wana lukola lati useda basena. Seddume y'embuzi yakula neewola Nalukoola nno gy'abadde yeetikidde omwana mulenzi munnange ate King Saha. King Saha nno yeewuunyizza okulaba nga alaba omwana mulenzi munnange nga anyirirawo kamera ku bumazi omukulu munnange ate Nalukoola. Byengenda okubeera nga nkutuusako ate nga omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone wuuno munnange ali mu kulomba wali Kenya kw'ossa ate ne muwala wa AK47 muyite Nakato kw'ossa ate ne Cool Boy wali boyi bannange naye nno byengenda okubeera nga nkutuusako ka maaso kakasa nti no video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nno nga ntandika wali ne Nalukoola wali munnange era nga Nalukoola nno abadde aludde akaseera bambi okuvisitinga ku mwana mulenzi munnange ate King Saha. Actually okuva munnange ate we yalangirirwa munnange ate wali Kawempe abadde nga taddangayo munnange ew'omwana mulenzi munnange ate King Saha naye nno kyaddaaki alabiddwako wali abadde amuvisitinze ku mulundi guno nga amwetikidde munnange ate ne seddume y'embuzi eyakula neewola era nga boogezako okulaba munnange ate mu katambi awo kakati nno babadde bagoyingamuko wali crazy mu katambi bannange yonna gye biggweredde ate kibadde bulala nnyo omwana mulenzi munnange ate King Saha wali naye nno kansooke nkakuwe ate maaso awo nkomewoko ne Dr. Jose Chameleone. Bwendika ide ngale okeza bonji bamulira omusajja wali okeza nina lukula oli utya bali kama wanaula biko nalukula mastishayi nze bakubene waffe bisanja 2 5 bisatu sijja omugezi bwakyo mulabi naye Supu wana lukola lati useda basena. Oya magumba nsesoke nyama. Takuwa. Akavera kapulupulu. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo bambi babadde bagoyinga mu kawo crazy era nga bw'olabye akatambi ako kakutte omubabiro wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo kakati nno kankutegeezeeko nti nno wali Dr. Jose Chameleone abadde nga yasimbudde dda straight away e Nairobi munnange e Kenya jjukira nti nno alinayo show gy'agenda okubeera nga alaaninga esayidi eyo era nga ku luutu eno agenze ne muwala wa AK47 omugenzi wali muwala we muyite Nakato era mulengeddeko mu katambi kw'ossa ne mwana mulenzi Cool Boy nno ebiseera ebisinga nti wali emabegako yatalaaga naye ku luutu eri yasembayo e Kenya yaliyoko ku luutu eri ne Tanzania ne Rwanda yatalaaga ne mwana mulenzi oyo Cool Boy era nga ne ku mulundi guno wabadde addayo wali e Kenya era agenze naye omwana mulenzi munnange ate Cool Boy era nga boogezako kulaba akatambi ako kakati nno ku luutu eno n'asalawo munnange wali agendeko ne mwana muwala munnange ate Nakato muwala wa AK47 muganda we munnange esayidi eyo era nga boogezako kulaba akatambi ako akabadde kakutte omubabiro wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Kakati nno wali wabadde nno ng'ali mu kusimbula nno wali munnange ate okuva ku kisaawe wali wabaddeko abadde ayogera wali mu nnyonyi ng'ali baaniriza munnange bulungi ali bayozaayoza munnange okubeera nga bagenda mu lugendo munnange ate olulungi era nga boogezako okulaba ekifaananyi ekyo abadde ataddekoko eddoboozi era nga boogezako okuwulira. Myself assisting him and flying you this morning to Nairobi. Well,
We'll get back to you before we commence our descent for Nairobi with the latest weather and temperature for Nairobi. For now, sit back, relax, enjoy the onboard experience. Very good morning. Ye mwana mulenzi nno munnanga ati Dr. Jose Chameleone era nga bwenti bwe mucekinzako esayidi eno. By the way, ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi oyo esayidi eyo. Nalabyeko ko n'omukulu munnanga ati Bebe Cool naye gyali eyo munnanga ati ku Break the Chains ali munnanga ati kubeera nga ayanjula alubamu ye agikuba mu maaso g'abantu munnanga ati sayidi eyo okwetooloola Kenya esayidi eyo nabyo nja kubeera nga mbikutuusako mu maaso eyo. Kakasa nti nno video ogimpeera like kusate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.